bw'otunulira kaakati social media tuli mu biseera bya nkomerero. Bw'otunulira social media ekulaga ebintuntu ebyeyita bipasita n'engeri gye bikolamu emirimu gyabyo. Ekisinga okunnuma buli kasasiro yenna bagandi pasita. N'ekibwetereeyo ky'abantu ng'ajjuza sapule n'ebifaananyi ebya Bikira Maria ne Yosefu na biki era bagamba nti abalokole bayokyeza abantu. Musumba ekicupuli kibeera wali original. Kati kamaleyo emboozi yange bw'otunulira ebintu ebyo byonna ebicupuli ebijjudde social media oli n'abambula n'abakwata ku mabeere omulala n'abaawula olwo gwe nalabye abafumba omulala abanaaza yabafumye n'abateekamu n'ebinzaali. Waliwo omulala mbu Katonda gwe yagamba abulirire enjiri mu ngatte z'abakazi yabeera mu mpanvu kakonda singa emumenye. Kati kasasiro oyo yenna ava ku butamanya kigambo kya Katonda. Omanyize Musumba kubanga Yesu agamba oba omwana w'omuntu bw'alidde alisanga okukkiriza. Okkiriza abantu bawola olw'ensonga abamu tebamanyi kati bakkiriza abalala basubuulire ku Katonda mu kifo kyaggwe omunoonya omumanye. Kati ekizibu mubakubuulira ku Katonda gw'oyagala okumanya mulimu be yatulabulako be yatugamba betwegendereze atusindise mu misege egyambadde amaliba g'endiga. Kati emisege egyambadde amaliba g'endiga gyegyo gigenda leeta okukkiriza kw'abangi okuwola. Agambe ne bannange ebiri mu kyaki nedda. Pasita akukozesa ebitaliiyo mbwa. Befeso essula 3:2 mwekuumenga embwa. Naye waayo akadde osome Bayibuli otegeere abantu abo bonna bolaba bosanga ku social media bakumalemu amaanyi agalokoka si bapasita balogo basamize abantu bakyewaggula kuba buli kye bakola tekiri mulungi tewali nabbi yakikola tewali mutume yakikola tewali wowe kifubutuka okujjako emagombe. Olwekyo mwekuumenga embwa. Nsaba olunyiriri olwo olukwate. Befeso essula 3 onyiriri olw'okubiri weekuumenga embwa weekuumenga ba evil doers.